Gye buvuddeko abantu bangi nga basinziira ku mikutu emigattabantu bazze babanja Katikkiro wa Buganda abalage Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gy'ali ng'ono amaze ebbanga nga talabikako eri abantu be ekibalowoozesa nti yandiba ng'obulamu bwe buli mu matigga. Abamu baatuuka n'okumubika kw'ossa n'okwogerera Katikkiro Charles Peter Mayiga ebikikinike n'okumusaba alekulire nga kuno bazze bagattako ebifaananyi ebiraga nti obulamu bwa Ssaabasajja buli mu matigga era nga bassa Katikkiro n'abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda ku nninga bamutwale afune obujjanjabi. Kati olunaku olwaleero ab'akakiiko k'abataka abakulu b'obusolya Katikkiro Charles Peter Mayiga wamu n'Omulangira Daudi Wasajja Kintu basinkanye mu nsisinkano ebadde ey'enkizo ng'eno eyindidde Bulange Mmengo era nga bonna basizza kimu nga nkuyege ne bayisa ekiwandiiko okutegeeza Obuganda ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka. Mu kiwandiiko kino bategeezezza nti beene abadde mukosefu era nga azze afuna obujjanjabi okuva mu basawo ab'enjawulo ate abakugu okuva wano n'ebweru w'eggwanga nga mu mwezi ogwokusatu omwaka guno yatwalibwa mu ggwanga erya Germany abasawo ne bamusaba asooka afuna okuwummula okumala bw'aba waakuwonera ddala. Mu kiwandiiko kino balaga nti abasawo mu Germany bamulagirira bannaabwe abakugu mu ggwanga erya Namibia era ne bamutegeeza nti asobola n'okuwummulira eyo kuba walungi nga beene yasima agire ng'awummulirako eyo nga bw'afuna obujjanjabi era nga ne gye buli eno gy'akyali. Abakulu bano basabye Obuganda okugenda mu maaso n'okusabira Mufumbyagganda era ne bagumya abantu be nti ensonga z'obulamu bwe zikwatiddwa abasawo abakugu ennyo. Basiimye abo bonna aboolesezza empisa n'obugunjuvu mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa ne basaba Obuganda okwewala abo abatambuza obulimba n'eŋŋambo.